Olunaku lwaleero Akulira Oludda Oluvuganya Gavumenti Mathias Mpuuga ng'ali wamu n'ababaka Oluvuganya Gavumenti basisinkanye n'abamu ku babaka b'amawanga ag'enjawulo mu Bulaaya. Ono mu nsisinkano eno ebadde ku Paalamenti ya Uganda avuddeyo n'ategeeza nga bwe bali mu nteekateeka ez'okwetaba mu kafubo n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM okulaba nga wabeerawo ennongooseza mu mateeka agafuga ebyokulonda. Ono okuvayo bw'ati agamba nti ebintu bingi nnyo ebyali mu kulonda okwaggwa ebyali birumira omuli okuba abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform oba giyite NUP n'abalala. Ono ategeezezza nga vulugu mungi bwe yeeyolekera mu kulonda kuno nga n'olw'ensonga eyo wasaanidde okuba nga wabeerawo ebitereezebwa. Wide-ranging issues to constitute constitutional and electoral reforms that we can bring to bear and bring the country to deliberate and have a candid conversation about these constitutional and electoral gaps, including engaging the ruling party to empower the electoral commission so that does not remain a paper tiger and will fail to regulate and take care of their responsibilities. Mpuuga era avuddeyo n'ategeeza nga bwe bali mu kutema empenda okulaba nga omukulembeze w'eggwanga akendeezebwako ku maanyi g'ayina ku bikwatagana n'okugaba kontulakiti. Okusinza ku byagamba nti kontulakita nnyingi nnyo ezimaze gaweebwayo olw'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga nga n'ekyasembyeyo kwe kulagira eggye ly'eggwanga erya UPDF okwewa kontulakiti ez'okuzimba amasomero agatali gamu. Ono agamba nti bino byonna bisanye okubibwa mu ttooki. President is scared of his surroundings and is going to be rescued. We need to evolve a legal framework that can guarantee citizens in participating and allowing the president to attend to other national obligations other than awarding contracts for roads, for schools, and other trinkets. Remember, we are touting a private sector-led economy, and there's no way you're going to do that when you're awarding contracts centrally. Mbeera y'emu mu nteekateeka ey'abayizi okuddamu okusoma ategeezezza nga bwe bali mu kutema empenda okulaba nga baziba emiwaatwa egiteereddwawo omuli abaana abawanduse mu masomero ssaako n'abalala. Ono agamba nti enteekateeka eno nga bo abavuganya gavumenti bateekeddwa ogibaga era nga mu bbanga eritali lyawala yakwanjibwa eri eggwanga. Very porous, which is why it can't even survive COVID. The country is really in anticipation of what will happen. Every day we get pronouncements on education, and it's a bit worrying as to what will happen to our children. And we want a few things to be reviewed, including legislation on funding education infrastructure, teacher motivation. They have used that probably science teachers should be paid more than the arts teachers. That conversation is inconclusive. Omubaka wa Bulaaya munyaffe Uganda Atlantic Pacific ng'ono yakulembedde ababaka abalala asuubizza nga bwe bagenda okutondawo enkolagana n'abavuganya gavumenti ku nsonga ezitali zimu. We work on across all kind of issues. You mentioned some at the end of your remarks. You mentioned environment, but I would say having the same views or aligning positions with regard to international issues concerning what is happening in this world, concerning the relationships between countries. So there is a lot that as partners beyond development we can do and we should do, and we are fully committed to that. Abaka abavuganya gavumenti abatali bamu boogedde ku nsisinkano eno. Ba ambassadors ne ba diplomats boogera nnyo ne gavumenti yokka ne batafuna mwaganya kuwuliza ate abantu bo bagamba ki. Era mu nsisinkano yaffe nze mbajjukiza tulina kye tuyita Vienna Convention oba endagaano etambulizibwako diplomacy oba enkolagana y'amawanga. Bayina obuyinza bwe balina okukozesa okunoonyereza ebigenda mu maaso mu nsi mu abasindikibbwa n'okubiripootingako amawanga gaabwe gasobole nago okuvaayo n'okuwabula oba position oba oliawo ez'enkizo ku nsonga. N'ensonga z'okutulugunya abantu nekiwamba abantu bibadde ku mwanjo nnyo. N'ensonga za iPod lwaki twagaana okwegatta
mu iPod nazo ne tuzogerako ate na ki nsonga ki gye twogera ku kiwende ekipya ekyakajja ekya red card. So mbufunze tubagambye ffe ekikwatagana ne mwami Museveni nga tutuula ku iPod ne tukkanya teri kuwamba abantu ng'ate enkeera bw'abawamba abeereddeyo ddala asinga n'okutu undermininga ng'agamba nti nno olwo tumugambako mu kutulugunya abantu ensi ne zimugambako mu kutulugunya abantu ng'agamba awo si batulugunya ntuula nabo ne mu iPod. Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.